ne bamujje ku muzikiti awo abadde avuyiza yaweze nti bannamukutu mumwetegekere buli wiiki agenda bawo emisomo ebiri ng'agenda mu maaso n'okubiyimirirako n'okulaga mbu tulina kutambulira Qur'ani sunna tuzireke. Omusajja oyo omubi ayogera ebigambo ebivundu swaliki mu biro. Subhanallah, nabadde ndi mugonvu mu emabega kaawo nga sinnawabudde biki byayogera, nawuliriza ka audio kamu nendaba obuvundu bw'omuddu afaananako bw'atyo, agamba nti amaze emyaka 35 ng'asomesa tafsiri. Nendaba ng'egyo 35 agyonoonye mukono n'eddiini y'abantu. Bw'abanga yatuuse ku ddaala odiene soka je nawuliriza eriwewula ba'imma nga Imam al-Bukhari n'alaga nti twetaaga hadith. Ekyo kibinja yasoso kikulemberamu mu ggwanga lino. Kuba tetunnafuna muntu avaayo nazzayo hadithi za nabbi. N'abazuzi mu ddiini bangi ery'eddala babadde tebannalituukako. Erituuka okulaga nti Bukhari tetulyetaaga mbu alina amagezi ge gakola. Bukhari hadithi zikubagana. Era wano wenyini we yayimiridde n'ajjayo n'ekyokulabirako. N'agamba tukuze tugamba nti nabbi yamala Makka emyaka 13 n'amala Madina emyaka 10 n'abagamba bikule Bukhari n'abawa n'ennamba n'abagamba wano mu Bukhari mu kkubo lino alaga nti nabbi yamala Makka emyaka 10 n'amala Madina emyaka 10 n'abagamba yeyo Bukhari avudde ku ntegeera y'entono n'asooka alamula ku baimaamu abo ku bintu ebitegereka obulungi. Lwaki imaamu asobola okuleeta ekkubo eryo ebyo bitegereka bulungi eri abamanye? Bakikozesa nnyo ne boogera emyaka 10 nga giri 12 oba 13. Ekyo mu Buwarabu bakiyite kasiri eyitamu ne bagireka. Ekyo kikozesebwa nnyo kikubyeko. Genda mu bitabo bya Imma Ibn Abdul Izzi al-Hanafi mu urjuza ye al-urjuzatul mi'iyya ng'ayogera ku byafo bya nabbi naye yayogera bw'atyo naye ng'emyaka egiyitamu bagireka. Imaamu Nawawi abayizi abasooka okukwata hadithi gye batandikirako ekitabo kye bakiyita Arba'una Nawawi, hadithi 40 za Imaamu Nawawi bw'ozibikkula ziri hadithi 42 ebbiri ziri bazireka naye nga weeziri ne boogerana eyo njogera emanyikiddwa. Awo yasinziddewo n'akuba ebituli mu kitabo kya Imaamu al-Bukhari. Hadha al-imaamu oyo ensi yonna gwe yakkiriza ba Imaamu Dhahabi n'atuuka n'okugamba nti ekitabo ekyo ajallu kutubil Islam kyekitabo ekisinga mu bitabo by'Obusiraamu luvannyuma lwa Qur'ani. Ekitabo kye tulina ekinene ekya Imaamu al-Bukhari. Bw'obikkula ekitabo ekyo obanga abikudde ne kateni bwoti ng'olaba obulamu bwa nabbi, wano yakola kino wano yakola kino. Yavuddeyo n'akuba ebituli mu ahadith tetuzeetaaga ng'atandise na Bukhari yennyini n'ajungula imaamu oyo Muhammad bin Ismail al-Bukhari amirul mu'minina. Umma yonna okuva bwe yatunga ekitabo ekyo yakkiriza ne bashekhe be bennyini abaaliwo Ishaqa ibn Rahoya n'abalala bonna ba aimma bakkiriza nti mutuufu omusajja Allah yamuggulirawo mulayini eyo. Allah n'amuyisizaako n'akuuma eddiini ye ng'ayisiza ku basajja abafaananako bwe batyo. Avudde gy'ali afaananako bw'atyo n'atulaga nti tetubeetaaga. Mwennyini mu odi eyo n'ayogera ku Imam Abul Fida Ibn Kathir muyizi wa Ibn Taymiyyah rahimahullah, omu ku baimma abajja abanene ng'ovudde ku Imaamu al-Mufassirin Ibn Jarir Tabari mubamu ku baimma ensi yonna ebitabo bya tafsiri bingi bye bakkiriza nti binene naye ekya Ibn Kathir kyamaanyi. Allah yamuggulirawo n'atunga ekitabo ekyo kiri mu volumes 4 n'ekyamugaso nnyo. Bonna abajja oluvannyuma olaba nga baganyulwa mu tafsiri eyo. Yagiyeemu naye gundi n'akulaga nti kati oyo naye mutunga ffe yakuŋŋaanya ebigambo bye era n'agamba nti ne baba mpise tafsiri kinzija ne Ibn Kathir njeetaasaaki ng'alaga mbu musajja bali nabo balina kye balina naye teyeetaaga mbu avunule Qur'an addeyo. Ibn Kathir wano yagamba bw'ati ne bw'ati. Al-Imam Ibn Kathir wabavunula aya akola atya rahimahullah, akuleetera aya n'agamba wano Ibn Abbas yagivunula bw'ati, wano Mujahid muyizi wa Ibn Abbas yavunula bw'ati, wano Abdullah ibn Mubarak agamba bw'ati. N'akuleetera ebigambo by'abali abasalafu abasooka kubanga eddiini tulina gikola ng'abo. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Subhanallah, ono afaananako bw'ati avuddeyo okuyiwamu abo n'akulaga nti naye yeemalirira era yaweze tebatagenda biyimiriza. naye bamujje ku muzikiti awo wabadde avuyiza yaweze nti bannamukutu mumwetegekere buli wiiki agenda bawo emisomo ebiri ng'agenda mu maaso n'okubiyimirirako n'okulaga mbu tulina kutambulira Qur'ani sunna tuzireke, hadithi tetuzeetaaga. mulayini eyo a'udhu billah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atenderezebwa wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumwegayirira okusasa n'emirembe ku wekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tumwegayirira Allah atugondeze safari gye tulimu adde oluusi tugayala naye nga ffenna tulina kwekubiriza ne tuzuukuka Abu Ishaqa al-Ilbiri rahimahullah muqasida ye abamanje bagamba nti nnungi ne bakubiriza n'abayizi abasoma ilmu okugikwata n'okugitegeera yagamba tanamu dahra wayhaka fi ghatitin biha hatta idha mitta intabahta tanamu dahra wayhaka agamba tanamu wano okwebaka ategeezaamu kugayala okwebaka basobola okyogera nga kitegeezaamu okugayala ogayala ebbanga lyonna kaseera ne katuuka ng'ogenda kuva mu bulamu bw'ensi wano n'ozuukuka biba tebikyagasa akaseera kano Allah katuteerawo ayagala tukakozese subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون abange mwabakiriza tebibalabankanya ebyobugagga byammwe maali n'ezzadde lyammwe n'obulamu buno obwensi tebubatwala anakikola n'atwalibwa obulamu buno obwensi mutuufu agenda kuba afaafaaganye Allah natugamba nti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut muweeyo nokola emirimu emirala emirungi ng'akaseera k'okufa tekannatuuka kaseera ko ak'okuva mu bulamu bw'ensi nga tekannatuuka atozuukuke ng'okuzuukuka tekukyakugasa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib ay Allah sengo nindikirizamu akaseera ne kaba katono ngolo omuntu azuukuse naye nga tebikyagasa tulina zuukuka kati muntu olwalajana fa asaddaqa wa akum min as-salihin mpeeyo nkola ebyo byoyagala Allah nongoose n'engolo tebikyamugasa walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Obujulizi ku nsonga eyo bwo bunene kaseera ko Allah katulaga nga tokyasobola kuddizibwa hatta idha jaa ahadahum al-maut
قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت آية سورة المؤمنون متكسر بكتوكا على جنات أي الله usaba nziseeyo nongoose naye nga tekikyasoboka kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubathun. Ibadallah, abakkiriza abalungi, mu khutuba yaffe eno mbufunze ensonga nga ssatu insha allah bwe tubatambulira. Ensonga esooka, abasalafu bafaayo nnyo abatukulembera mu biseera ebibaamu fitina, okulamira abantu n'okubakubiriza okufaayo ennyo bo okubeera ku ddiini yaabwe n'obuteeyingiza mu fitan eziyinza okwonoona edduniya ne akhira. Ebiseera bino ebigenda mu maaso, abasiraamu abakkiriza n'abamanyi obusalafu ababutegeera obulungi ewasiya mugikwate, kiraamo ky'abalongoofu abatukulembera. Etukkirizibwa manhaji eno entuufu ennungi, manhaji ey'abannabbi, da'wa entuufu ey'abasahaba ne baimma baffe abalungi, kwenyiga mu mbeera yonna etabangula mirembe. Mirembe bwe givaawo temusobola kukola ddiini, ate era temusobola kukola dduniya. Abadde alina waatundira akaduuka abatakyasobola dduka bano baliguddemu, bano bagudde mu kino. N'eddiini temugenda kutebenkera nga bwe tutebenkedde wano. Senga ekibuga tiya gaasi yavuga bikompola, temugenda kutebenkera nga bwe tutebenkedde tusinze Allah tabaraka wa taala. Kyova olaba okukuuma eddembe matlabu shar'i, sharia ekitunuulira nnyo n'ekiraga abakkiriza babeere mu society ennungi efaanako bwetu. Era society bw'eba mbi ng'etabanguse, banne nabbi mukimanyi yalagira basahaba nga Makka agaanye tebasobola kusinza dduka n'abalagira bagende ne mu nsi teyalina y'abasiraamu e Habasha, ne bagenda eyo nga kifo basobola okutebenkera ne basinzizaawo Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Idhan abavubuka mu mbeera ez'enjawulo, bavuzi ba booda ki, tetwetaba mu mbeera ezo, tetukkirizibwa. Manya embeera yo gy'oyingiddemu eri haramu bikolwa. Saagala kugaziya fataawa zijjayo lwokuba tulina ensonga ssatu ze twagala okukoonako, neyo ennamula y'abamanyi baffe gye bajja mu Qur'an ne mu sunna ne manhaji entuufu. Abamanyi baffe bonna abannyonnyola enkola entuufu ey'abasalafu gye bannyonnyola. Tokkirizibwa, towaga, genda nga weekalakaasa oggyeyo epiki ogivugidde ku mupiira gumu bw'owaga butaddeko bakakofiira owanika okuma mu muliro abantu bajjule bakole bwe bati enaafu is enough. Tobyetabaamu mukkiriza. Kyannaku ogenda okulaba amawulire ngola ne baganda baffe abasiraamu nabo bali omwo, naye awaga abamu ne batuuka n'okufiiramu, bafiira mu mbeera ezo. Ebyagwa okulonda okwaliwo bangi mu baganda baffe bavanga bagamba gundi yafudde musiraamu bwa la barakallahu fiikum. Allah tukume manhaji entuufu, tukume n'obulamu bwaffe obulungi bwe tugenda okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri, ensonga nga zino ekyo kitumala ku yo n'okumanya nti bannange tobaako wonna wewe teekera mu mbeera yonna etabangula ddembe, embeera yonna esikuula abantu n'okubajjuza n'okubalaga nti kino kimala kola bwetira. Kuuma embeera ennungi mwe tunaasinza Allah tabaraka wa ta'ala, n'abantu mwe banaakolera edduniya yaabwe nga batebenkevu, tewali dduka bunkenke. Embeera kasita mweyiwa ku luguudo egenda kwonooneka. Ekyo nno abantu abazuukufu mukiraba mu bifo bingi. Va ku eno manhaji y'abantu abo batamanyi bakhawariji ne bannaabwe abalaga nti abo batiitiizi bali kino, naye abazuukufu okiraba ne bwe tubali tukusomedde ayati mawanga ag'enjawulo agayita mu mbeera ezo agazinozaako. Baganda baffe bali mu Libya nibye bakola ne bafuluma ku mukulembeze yali ayina ebizibu bye byalina ne bakola bakoze ne n'okutuusa kati bakyanoza ku bukaawo obwo n'embeera ez'enjawulo Sudan ne walala. Idhan teweetaba mu mbeera yonna eyonoona ddembe bantu mwe basinziza Allah waabwe subhanahu wa ta'ala, kubanga okusinziza Allah kuba kugenda kwonooneka kasita emirembe giva mu society mwe tuwangaalira. Ensonga ey'okubiri, ebigambo njagala okusooka okubasomera ku yo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yabireeta mu kitabo kye ekiyitibwa Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa kitabo kye omumanyi omunene amanyiddwa rahimahullah Ibn Taymiyyah
amanya abamu bagamba oyo teyalina mumanyi wabula kali kabonero bubonero bwa Allah kuseeno lwa ilmu Allah gye yamuggulirawo nayo. Omuyizi we Al-Hafidh Adh-Dhahabi yamwogerako n'amutenda n'ayogera ebitendo bye birungi mu kitabo kye Siyaru A'lami Nubala. Bwe yamala omwogerako n'alaba nti abantu bayinza okulowooza oba asusse ekkomo, n'agamba ekituufu amaaso gange tegaalabako. Oyo n'ayogera Dhahabi muzito, yawandiika Siyaru A'lami Nubala gye njogerako, erina volumes 30. Buli volume ogisanga nnene eri mu mpapula nga 7-8 ng'awandiika kitabo. Ate si ekyo kyokka, alina ebitabo bingi ebikubyeko: Tadhkiratul Huffaz, Tarikh al-Islam, Al-Kaba'ir n'ebirala. Imaamu munene Adh-Dhahabi naye yatuuka okugamba talabangako ng'oyo. Ate n'agamba naye yennyini Ibn Taymiyyah akikakasa nti teyalabako alinga ye. Ibn Taymiyyah naye teyalabako alinga ye ku ilmu gye yali alina enzito rahimahullah. Yagamba Ibn Taymiyyah Majmu'ul Fatawa, kitabo kinene kirina volumes 37. Yagamba mu volume ey'omunaana, walam yakun ala ahdi al-khulafa ar-rashidin ahadun yunkiru al-qadar falamma ibtada'a haula'i at-takdhiba bil-qadar radda alayhim man baqiya min as-sahaba ka'Abdillah ibn Umar wa Abdillah ibn Abbas wa Wathila ibn al-Asqa' radiyallahu anhum. Agamba society yali nnungi nga bali ku ddiini nabbi gye yabalekako, nga tewali azanyira ku Allah ng'awakanya nti Allah tamanyi kuba qadar. Ekyo ekibinja kyajja kye bayita al-Qadariya nga kitandikibwa musajja ayitibwa Ma'abadi al-Juhani, yali ava mu bitundu eby'e Basra. Yatandikawo ekigambo kye yaleeta mu society ng'agamba nti ebintu bigwa obugwi, Allah naye abyekanga tabimanyi, talina kumanya ku byo nti byali birina okubeerawo be Baqadariya. Tekyaliwo naye bwekyagwawo bid'a eyo n'ezuuka mu society, radda alayhim man baqiya min as-sahaba. Ekyo ekiseera basahaba baaliwo bonna baavaayo ne baanukula omubuzi oyo bonna. Wulira ebigambo bino otegeere enkwata ennungi ey'abasalafu ne manhaji entuufu. Baamwanukula bonna. Ibn Taymiyyah atulaga Majmu'ul Fatawa, basahaba bonna banene abaaliwo mu kiseera ekyo, n'agamba nga Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Wathila ibn al-Asqa' n'abalala bonna nga bafaayo ku kukuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuyizi wa Ibn Taymiyyah Adh-Dhahabi yagamba mu kitabo kye kiyitibwa Tadhkiratu al-Huffaz, yagamba وفي هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بن عبيد العابدي وواصل بن عطاء الغزال، ودعوا الناس إلى الاعتزال والقول بالقدر. وظهر بخراسان الجهم بن صفوان. أقام الذهبي مجسرة bantu batandika okuva ku nkola nabbi gye yabalekako mu bitundu by'e Basra. Waliwo omusajja ayitibwa Amr ibn Ubaid al-Abidi yali musajja ng'asinza naye n'atafaayo ku ilmu, n'amaliriza ng'agudde mu kuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala n'okuwakanya amateeka ga Allah. Ne wabawo n'omulala Wasil ibn Ata al-Ghazal, yali muyizi wa Hasan al-Basri, omusajja musalafu Hasan al-Basri amanyiddwa. Bwe yasomesa manhaji entuufu, ono n'alaba nga tebimukolera mu mutwe gwe, ne yeekyanga n'afuluma ne mu darusu, oba kigambibwa nti Hasan yennyini yamugoba Wasil ibn Ata. Sagala gaziya kuba khutuba ebejja gaziwa nnyo. Naye bano ne bayita abantu ila al-i'tizal, mazhabu agaba Mu'tazila, mulimu okukafuwaza oba n'okulaga nti omwononefu tali mu jjana tali mu muliro, ali wakati awo, n'ebirala bye bafaananya amadhabu gaabwe gaagala okufaananamu agaba Khawarij. Wal qawlu bil qadar, ne bawakanya n'okugera kwa Allah. Wa dhahara bi Khurasan, mu bitundu bya Khurasan waliwo bid'a endala eyalabikako, eyani al-Jahm ibn Safwan, yakulemberwamu omusajja ayitibwa Jahm ibn Safwan. Wadaa ila ta'til ar-Rabb azza wa jalla, bano ne batandika okuwakanya ebitendo bya Allah. Allah tayogera, Allah talaba n'ebirala, ne bakafuwalira Allah.
n'ebitendo bye nga babimuggyako Allah agamba nkola kino ne baga takikola. وظهر في خراسان في قبالته مقاتل ابن سليمان المفسر نوبona omusajja omulala obitundu bya Khurasan kunjegoyegozayo ayitibwa Muqatil ibn Sulaiman yalina muvunuzi wa Quran naye nayononekera ddala naye nalabikako mu bitundu byeyo. وبالغ في إثبات الصفات حتى تجسم ناسوكا natuka nogamba Allah afaanana nga ffe bwe tuli nga bwolaba bw'ofaanani Allah bw'atyo bw'ali. وقام هؤلاء ونوتواغلا وقام على هؤلاء علماء التابعين abaliwo mu kiseera ekyo abamanyi mu batabi be baaliwo basahaba olwo baweddewo bonna baasitukiramu mu kiseera ekyo. wa a'immatu salaf n'abasalafu bonna abaaliwo mu kiseera ekyo wahadharu min bid'ihim ne beewaza abantu nti abantu abo ekyo kye baleese kuzuula mu ddiini si eddiini ya Allah tabaraka wa taala. bigambo ebyo bya Imaamu Dhahabi mu kitabo kye Tadhkiratu al-Huffaz akulaze egimu ku mitwe ruus egyaliwo mu kiseera ekyo nekiki kye baakola abasalafu abaaliwo mu kiseera ekyo mu kukuuma eddiini y'abantu. wali Imaamu Ibn Taymiya akulaze basahaba bonna bwe baavaayo abaaliwo mu kiseera ekyo ne wano Imaamu Dhahabi n'akulaga ku battabi'in mu kiseera ekyo nga be baliwo ba-a'imma abanene bwe waagwawo ababuze kiki baakola bonna baasitukiramu ng'eyo enkola entuufu okukuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. n'olwaliro twebaza abamanye baseka baffe abalungi abaavuddeyo omusajja oyo omubi ayogera ebigambo ebivundu swaliki mu biro. subhanallah nabadde ndi mugonvu mu emabegakaawo nga sinnawabudde biki byayogera nawuliriza ka audio kamu nendaba obuvundu bw'omuddu afaananako bw'atyo agamba nti amaze emyaka 35 ng'asomesa tafsiri nendaba nga egya 35 agyonoonye mukono n'eddiini y'abantu. bw'abanga yatuuse ku ddaala mu audio esooka gye nawuliriza eriwewula ba'imma nga Imaamu al-Bukhari n'alaga nti tetwetaaga hadithi. ekyo kibinja yasoose kikulemberamu mu ggwanga lino era kikoze bulungi abawalimu okuvaayo ne bamwewaza abantu n'okubategeeza nti mubuze tube tetunnafuna muntu avaayo nazzayo hadithi za nabbi. n'abazuuzi mu ddiini bangi eryo eddala babadde tebannalituukako erituuka okulaga nti Bukhari tetulyetaaga mbu alina amagezi ge gakola. Bukhari hadithi zikubagana era wano wennyini we yayimiridde n'ajjayo n'ekyokulabirako n'agamba tukuze tugamba nti nabbi yamala e Makka emyaka 13 n'amala e Madina emyaka 10 n'abagamba mubikkule Bukhari n'abawa n'ennamba n'abagamba wano mu Bukhari mu kkubo lino alaga nti nabbi yamala e Makka emyaka 10 n'amala e Madina emyaka 10 n'abagamba yeyo Bukhari. avudde ku ntegeera ye entono n'asooka alamula ku baimaamu abo ku bintu ebitegeereka obulungi. lwaki imaamu asobola okuleeta ekkubo eryo ebyo bitegeereka bulungi eri abamanye bakikozesa nnyo ne boogera emyaka 10 nga giri 12 oba 13 ekyo mu bawala bakiyita eyo kasiri eyitamu ne bagireka. ekyo kikozesebwa nnyo kikubyeko genda mu bitabo bya Imma Ibn Abdul Izzi al-Hanafi mu urjuza ye al-urjuzatul mi'iyya ng'ayogera ku byafaayo bya nabbi naye yayogera bw'atyo naye ng'emyaka egiyitamu bagireka. Imaamu Nawawi abayizi abasooka okukwata hadithi gye batandikirako ekitabo kye bakiyita Arba'una Nawawi hadithi 40 za Imaamu Nawawi bw'ozibikkula ziri hadithi 42 ebbiri ziri bazireka naye nga weeziri ne boogeraana eyo njogera emanyikiddwa awo yasinziddewo n'akuba ebituli mu kitabo kya Imaamu al-Bukhari. hadha imaamu oyo ensi yonna gwe yakkiriza ba Imaamu Dhahabi n'atuuka n'okugamba nti ekitabo ekyo ajallu kutubil Islam kyekitabo ekisinga mu bitabo by'obusiraamu luvannyuma lwa Qur'ani ekitabo kye tulina ekinene ekya Imaamu al-Bukhari. bw'obikkula ekitabo ekyo obanga abikudde ne kateni bwoti ng'olaba obulamu bwa nabbi wano yakola kino wano yakola kino. anna lahu yavuddeyo
nakuba bituli mu ahadith tetuzeetaaga ng'atandise na Bukhari yennyini n'ajungula imaamu oyo Muhammad ibn Ismail al-Bukhari amirul mu'minina umma yonna okuva bwe yatunga ekitabo ekyo yakkiriza ne bashekhe be bennyini abaaliwo Ishaqa ibn Rahoya n'abalala bonna ba aimma bakkiriza nti mutuufu omusajja Allah yamuggulirawo mulayini eyo Allah n'amuyisizaako n'akuuma eddiini ye ng'ayisiza ku basajja abafaananako bwe batyo avudde gyali afaananako bw'atyo n'atulaga nti tetubeetaaga mwennyini mu odiyo eyo n'ayogera ku Imam Abul Fida Ibn Kathir mwizi wa Ibn Taymiyyah rahimahullah omukuba imma abajja abanene ng'ovudde ku Imamul Mufassirin Ibn Jarir Tabari mubamukuba aimma ensi yonna ebitabo bya tafsiri bingi bye bakkiriza nti binene naye ekya Ibn Kathir kyamaanyi Allah yamuggulirawo n'atunga ekitabo ekyo kiri mu volumes 4 n'ekyamugaso nnyo bonna abajja oluvannyuma olaba nga baganyulwa mu tafsiri eyo yemu naye gundi n'akulaga nti kati oyo naye mutunga ffe yakuŋŋaanya ebigambo bye era n'agamba nze ne baba mpise tafsiri nzija ne Ibn Kathir njeetaasaki ng'alaga mbu musajja bali nabo balina kye baalina naye teyeetaaga mbu avunule Qur'an addeyo Ibn Kathir wano yagamba bw'ati ne bw'ati al-Imam Ibn Kathir wabavunula aya akola atya rahimahullah akuleetera aya nagamba wano Ibn Abbas yagivunula bwati wano Mujahid mwizi wa Ibn Abbas yavunula bwati wano Abdullah ibn Mubarak agamba bwati nakuleetera ebigambo by'abali abasalafu abasooka kubanga eddiini tulina gikola ngaabo fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw subhanallah onafaananako bwati avuddeyo okuyiwamu abo n'akulaga nti naye yeemalirira era yaweze tebetagenda biyimiriza naye bamujje ku muzikiti awo wabadde avuyiza yaweze nti bannamukutu mumwetegekere buli wiiki agenda bawo emisomo 2 ng'agenda mu maaso n'okubiyimirirako n'okulaga mbu tulina kutambulira Qur'ani sunna tuzireke hadithi tetuzeetaaga mulayini eyo audhu billah oyo yeetaaga okwewaza abantu n'ataddamu kuweebwa kyansi yonna emira mu bantu kwongera ebubuze bufaanako ngo tuba tetunnafuna kibingi ekyo n'abazuzi mu ddiini bangi abazannyidde mu ddiini tebatuuse ku mbeera ewewula ahadithi za nabbi ne bw'ogimusomera n'abuzaabuze n'omugana naye kati oli ku mawuledi nabbi nga yagamba bw'ati tayinza gizaayo man ahdatha fi amrina la yeebuzaabuza bwadde eno ate tuliisa abantu naye nga tebaziwakanyiza ono yakulaze nti ebyo tetubyetaaga tebannatuuka ku ddaala eryo liwawula baimma abo abanene Allah be yayisizaako eddiini eno okututuukako emu ku bintu ebikulu ku manhaji ey'abasalafu kwe kukuuma ebitiibwa by'aba aimma abo olw'enkizo Allah gy'abayisizaako eddiini eno okututuukako senga tebaali bo twali bifunye tuti aba aimma abo Allah be yawa ne beewaayo obulamu bwabwe bwonna mu kutukuumira eddiini eno abaatukulembera abalongoofu baatukanga ne ku mbeera nga buli kadde konna asabira sheekha wooyo Allah be yayisizaako wallahi ba imma abo ba Imaamu al-Bukhari bona abawewula hadithi nyingi ze tusoma Allah yayisiza ku abo ne bazitukuumira bw'olaba al-Imam Abu Hanifa rahimahullah yeeyogerako ng'ayogera ku sheekha we Hamad ibn Abi Sulaiman yagamba wallahi ما صليت صلاة منذ 30 سنة إلا وأستغفر لشيخي حماد يقام سيجوكي أنت نسالك الصلاة وكما لك تيمياك مكومي أسات وكجيكو نانسابيا شيخ وانجي حماد الله مساسره bweyisizaako imaamu oyo byeyafuna bulunga mbweyafuna ng'ayisa kuba sheekha abo abali ku bulungi wallahi obwo bulunga mbwatuukako butya nga Allah ayisa kubamanya abo ebitabo ebyo bye baawandiika ani ono agenda okujja azitowa ki okutuuka n'owulirayo n'abantu abali abatafa ku ddiini yaabwe naye baseeka babadde ki bayombera ki lwaki tebakola bwe bati lwaki omuntu awaganya n'otuuka ku ddaala eryo n'alaga n'abo wali mu ttalina kyajja kuzzaayo akinywereddeko ajja kiyimirirako oyo olaba nga asaana kulekebwa atunulirwa bw'atyo ng'akuumibwa ekitiibwa kye n'ebifaanako bitola wallahi abo abantu be batyo babi basaana okwewaza abantu nga bw'olabye abasalafu abaaliwo ku bantu ng'abo Imaamu Dhahabi akulaze ba Amr ibn Ubaid bwe bajja ababuze Al-Jahm ibn Safwan bwe yajja n'abalala abo Wasil ibn Ata Al-Ghazzal ba imma bonna baaliwo kyekyo kye baakola ensonga gye mmaliriza nayo mu kufunza obudde bugenze tuwanvuyiza
ekino kintutte ku wokusatu yoyo alaga nti yavuddeyo nga mu mbeera naye alaga nti asomesa manhaji ey'abannabbi mu daawa engeri bannabbi gye bakola mu daawa era ng'ayogera mu mbeera yakuwoomereza mpolampola bw'agenda yeekomba alwanirira obubuze mbu buleme kwogerwako musajja mumanyi aludde ebbanga netutagala kumwogera nga twana okulaba yogera naye nemusana mumutegeere nga bwe tulabye nti yali manhaji y'abasalafu bwe baavangayo ne balabula abantu ayitibwa muhammadi weri yavuddeyo ng'asomesa manhaji teriimu mbukolaki n'alagala bannabbi wano yatuuka n'okuwayo ekkanzu ye eri omunnanfuusi bannabbi manhaji yaabwe emanyiddwa bulungi mu Qur'an wekyetaagisizanga okulabula n'okusitula eddoboozi baakikolanga wekyetaagisa okukwata empola manhaji y'abannabbi ennungi so si kulowooza nti bannabbi obuze bwajjanga ne bakola ki ne basirika busirisi la genda mu Qur'an bannabbi abamu baatuukanga n'okambuwala ne bagamba abantu abo uffin lakum walima ta'buduuna min duunillah afala ta'qiluun nabbi Ibrahim abaga temutegeera nabbi manhaji ya nabbi Nuh walakinni araakum qauman tajharun yabagamba ndaba kati muli abantu abewuttaaza tajharun abefuula abasiru manhaji y'abannabbi olw'ekiseera bwe kituuka naamu bannabbi agenda situla eddoboozi agenda kukwata mu nkwata ennungi n'obeerawo abantu abatamanyi nga beetaaga okusomesa bakwatibwa empola eyo manhaji nayo y'abannabbi olw'ekitabo kirungi tumukubiriza agenda akisome ekya sheekha waffe allah gwe yakatwala emabega kaawo sheekh rabi ibn hadi almadkhali rahimahullahu tabaraka wataala ng'akulaga manhaji al anbiya fi daawa manhaji y'abannabbi engeri gye bakola mu daawa laba ebyokulabirako bingi ku wekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama naamu ku bantu abasaana okukwatibwa obulungi munnamalungu yajja tamanyi ye munnakyalo akunkumudde muzikiti oyo mumukwate bulungi mumusomese muzikiti guli bwe guti ne bwe guti n'abalala ab'enjawulo ne wabaawo oli eyaliisa omukono ogwa kkono nga kwekuza nabbi n'amugamba liisa ddyo n'amugamba sisobola n'amugamba lastataata tosoboleranga ddala fashullati yaduhu mukono ne gugongobala okutuusa bwe yafa oyo kyekimusaana oyo bw'alina okukwatibwa afaananako bw'ati mateeka agamanyi yeekuza yeekuluntaza oli ow'empeta mu hadithi ibn Abbas nabbi abasomesezza empeta ya gold n'agizaako nabbi bwe yajja n'agisika n'amaanyi n'agikasuka eri oyo bw'asaana okukwatibwa bamugamba zaako empeta n'agamba sinza kuzzaako mpeta nabbi gy'akasuse Umar ibn al-Khattabi ku musajja yajja omubuze oyo Sabir bwe yamusinkana ng'ali naye n'amugaa ye gwe muddu wa Allah Sabir yenze muddu wa Allah Umar n'akwata emite n'amukuba okutuusa bwe yatonnya yenna omusaayi we bw'asaana okukwatibwa ye manhaji ey'abaduaati abamanyi manhaji entuufu n'enkwata ennungi y'embeera entuufu wabula okulowooza nti ate gwe abasajja abalungi abafaayo okuluŋŋamya abantu ate gwe obaddeko olaga society nti be babye nnyo balina emitima egiri awo emikyafu yatuuse n'okulaga nti bali awo emitima gyakakanyala giribwe naawe ebyokulabirako ebyenjawulo mu byennyinyi oluusi byawanga mulina obujulizi obumwanukula lwakuba oluusi tebalina buddeyo kusomera ddala bitabo ebyo na manhaji eyo entuufu nga bamanyi bwe bagirambika batuulira nnyo oluusi abantu bano bye baagala bakati bw'omuti oluusi ne babako mu nkuŋŋaana ze babeeramu smart dialogo polygamy dialogo bali mu nkuŋŋaana ezo mu ziwooteeri batunuulira abagagga bye baagala ne baagala batambulire ku ebyo ne baleka manhaji entuufu ey'abannabbi abadde kimumalira singa yasigaddemu ebyo badde babeeramu bwe bityo n'atalumba ate manhaji ntuufu naye ng'omulaba asinzidde era naye awera emisomo gy'aleeta okwongeramu okuwakanya n'okuzaayo manhaji eyo entuufu eyo manhaji yakusigalawo ey'okulabula abantu era amanyi bagabwe tuba tulabula abantu ku by'edduniya ne tubaga bannayo si mulungi ku by'edduniya nabbi yavaayo n'alabula omukyalo oli Fatima kubajja omwogereza basatu Abu Jaham, Abu Sufyan ne Usama namugamba Abu Jaham oyo musajja mwegendereze mukubi w'abakyala namugamba Abu Sufyan mukodo tavaako sente namugamba fankihi Usama genda ofumbiro Usama amanyi ne bagamba bw'aba alabula abantu bw'atyo ku bya duniya ne ku bya akhira walina obbeera w'abalabula abantu nga Sheikh Ibn Uthaymin bwe yagamba ne ba aimma abalala era eyo mbeera nnungi era abantu bw'oba obalabudde ku bya duniya bakwebaza ne ku bya akhira abantu abazuukufu balina kwebaza si kuyomba na kuvuma kufaanako bwe kutyo mu hadithi zeyesembesezza mwennyini mulimu obujulizi nga hadithi ya Umar mu kyafo ekyomunnanfuusa yafa Allah itannamugaana mumusaalira naye Umar yajja n'amwogerako ebigambo omusajja oyo tomusaalira munnanfuusa abaddebwa ng'amaze okufa akyaliwo tebanaana kumuziika nabbi teyamugamba nti oyogedde bubi omuntu oyo alina abantu be temwogera ku bantu la nabbi yakireka ne ku hadithi eri omusajja yafa nga mwonoonefu ne bamwogerako ebibi bye abadde kino nabbi n'akubamu na sitampu n'agamba wajabat kikakase antum shuhada
shuhadaullahi fil ardh muli bajulizi ba Allah ku nsi eno abantu abo bajulireko ne boogera mu lujjudde ebibi bye olw'okuba abadde mubi ayogerwako emanhaji entuufu ne mu Qur'an ye manhaji entuufu Allah ng'ayogera ku bantu abaali ababuze ensi bategeere inna Qaruna twamutegeera tutya Allah mutuga mu Qur'an wa Haman babuze banene mu bubuze Abu Lahab tabbat yada abi lahabin idhan bannaye ababijjisa manhaji entuufu ne balaga nti abo bali bwe bati la mwebiri mu Qur'an ne mu sunna barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim. alhamdulillah والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبي بتيوا خطبة يفي السونغ زينو ستو زتوجنزي نازو twegendereze okugulawo omulyango ogukyankalanya society abantu basinza Allah waabwe okukuuma emirembe matlabun shar'i. Esonga ey'okubiri ey'omuddu oyo aweze obutatuula swalehe mubiru n'avaayo okukakkanya sunna ne bamu ku baimma bw'atyo munda ogenda okulaga nti awewula nti omutwe gwe gw'amaanyi teyeetaaga nakumuleetera ba Ibn Kathiri n'abalala era yennyini yazzemu n'akikkaatiza n'agamba ekyo yakyogera era ne bwe bajja mu debate tajja na kitabo ajja na mutwe gwe tajja kitabo kyaki alina omutwe gwe naye musajja ne baali basajja naye musajja eddiini yaffe eno kino mukikwate tujja tugitegeera ng'abalongoofu abaatukulembera bwe bagitegeera kyobola kye tutamanyi tuddayo ne tubabuuza obuzibu bwalina okuba ng'ategeera nti tokwata hadithi emu n'olaga nti olwo hadithi zikubagana tuzireke nedda hadithi eyo oyinza okuba togitegedde naye nga boddayo eri abamanyi bakunnyonnyola eno etegeeza kino ne kino kitegeeza kino. Ensonga ey'okusatu ey'omuddu oyo Muhammad Weri asitudde bw'obanga weegendereza emisomo gye ekibinja kye twagala okwongera okutaggulula n'okwongera okuvumirira tujja kikola mu misomo gyaffe ekiyitibwa Ikhwanil Muslimin Muslim Brotherhood. bw'otulya daawa y'engeri gy'agitambuzaamu kati ye y'abasajja afaanako bwe batyo abamanyi be baavumirira ennyo nga Sheikh Rabii Yakafa alina ebigambo birungi mu kuvumirira ekibinja ekyo ekyaba Muslim Brotherhood. Mulimu ne baganda ffe bangi abakirina ekimba ekyo nga kigenda kibabala embirizi ekyoyo bw'omutuulira engeri gy'asomesaamu n'okulaga n'okuvumirira manhaji entuufu ey'abasahaba manhaji entuufu ey'abasalafu manhaji entuufu ey'abannabbi n'okukakkanya amazima n'embeera eyo ey'okusika kubanga ebibinja ebyo ebyabula omulamwa gwabyo oluusi guba gusika gundi y'abantu kutunuulira abantu baagala ki. So manhaji y'abasalafu ekulaga ekyo Allah kyayagala n'omubaka we oba gw'oyagadde oba weekyakyanye bakulaga ekyo era be ba ahli sunna wal jamaa bwe baba boogera batunuulira ekiri mu Qur'an ne mu sunna okyagala tokyagala. Wa amma alfiraq ebibinja ebyabula batunuulira ba followers kiki ekiyinza okubakolera bw'alaba nga abantu bano abagagga tebaagala nnyo bino bagagga baagala bwe bati gundi ba serebu baagala kino abalina okwogera ebibasika basobole okufollowers okubanga tebakola ki nga tebanyiga ngweyo omulala era yavaayo nga ayagala n'okukaaba yali tagenda kwogera naye n'agamba ekyamuwaliriza ba followers be bamugambye abeeko kyayogera n'agamba dde sijajja nga ayagala n'akukaaba n'agamba followers bamukase abeeko kyayogera naye ndooza batebenkere ba followers be. Bw'obuuze bunene tulina kunoonya kiki ekiri mu Qur'an ne mu sunna ku ntegeera ey'abasalafu oba ey'abalongoofu abaatukulembera. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين.